Omwana yagenze n'agamba nti kati tukwate Tamale Mirundi Junior tugateko Abba Marcus abo bajja sobola okufuga Uganda. Naye ng'ate Tamale azze ne yeebaza Abba Marcus kuba ate ye yamutegedde nnyo, naye ng'ate si kwakomye agenze mu maaso n'abeera ng'ate ayogera ku mbeera ya Chameleon gye yagenze ate n'addamu okuba nga anywa omwenge n'okuba nti azimbye olubuto okutuuka okuba nti baamuzizza mu ddwaliro for an emergency. Ninga mkwana, welcome to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Chameleon bagenda mujjanja bamwenge yagenda anwa ka campaign mu nnyonyi. Mukitegedde bulungi. Hey, Chameleon yagenda tatambula. Nenga Timbaland gyayambadde ezitowa tienseno omulwadde waffe Kamiri yafuluma bamukwatiridde nenga Timbaland gyalimu ezitowa bweti era Chameleon emmere gye yalidde mu Amerika njala erabika yebadde emuluma nze kyerateedde Chameleon alabika tiyabadde mulwadde enjala yali emmere ewa Juliet Boston puleti ku puleti. Zawed Nagana, really, was this man sick? So bebo batata baba bali Boston bali yakumere bali dane bamudamu banange atas wait. Mujjukira nti Abba Marcus yagenze ate nazza omuliro eri abantu abo bagenze okubanga ba reactinga ku video gye yakola nga buli omu ayogera kiri naye nasooka ate n'abaddiza buli omu nga muddamu kiki era video obanga tonagira bagenda ogireberwa nsonga yazze mu full figure nadda mu Bajjo nadda mu bantu ab'enjawulo bonna bagenda nga boogera kuye. Right now, Tamale Junior ye ali in support of him agamba mu abantu abamu temwategera na luzungu lwa Abba Marcus wabula mwe kyemumanyi kujja kwogera bwogezi. Omusiru ku 9 era abamusiru owana iwe musiru owabiri. Omuzuuta ati omusiru ku myaka 4 era abeera musiru mpaka. Kakati Abba Marcus muleke abazzeemu ku magezi. Mukomya akamanyiro. Abba Marcus in simple terms yabadde bagamba mukomya akamanyiro okuyingiranga ebitabakwatako luzungu lwe lwabasumbuwa omwana yali agamba taata we and Abba Marcus ayina right okwogera ne taata we ne bw'aba Abba Marcus avoola Chameleon ye taata we ekyo tekirikyuka ekyo tebakikyusa oli taata we kati mwetaaga ba translator oyo omwana Abba Marcus teyeetaaga kuvuma ayogera ekimuli ku mutima mulekeraawo ebintu by'okufeekinga obulamu abanegwe muri used ku bintu ebiri fake. Bwatya era Junior agambye nti yes Abba bawe era katuli mu kuyimba luyimba lwa alien nti bawe yemwe ate abagenda maaso n'okwogera muli part of Mayanja family bino bya son and father lwaki mba mbiyingiramu era agambye Abba buli omu muteeke waajja abawe omwana abawe mukirize bukkiriza omwana abawe abaganda bagamba nti negoza dda kubira engoma n'ozina era kati tuli ku luyimba lwaki lwali eniskini bawe bagambe bawe Abba Marcus bawe bagambe bawe lwe luyimba lwaliko Abba Marcus lwe luyimba lwaliko baluyita bawe bagambe bawe waliwo ekiseera w'olina okubawa without fear of favor nga abantu olina obbawa
wamma buli omu muteeke waaja. Abba weebale nnyo buli omu kumuteeka waaja. Abantu balina nnyo olugezigezi. Oli mu kwogera na your dad, oli n'ava eri. Kati mwenna Abba be yavumye muli part of the Mayanja family. Family ya Mayanja yeesirise. Kubanga emanyi nti omwana issues z'alweizinga ntuufu. Family ya Mayanja yeesirise. Bano baana tuli ba friends. Tamale Mirundi agambye nti my brother Abba Marcus yampaana. Nangamba thank you so much. Era nagamba nti ekimusanyisiza ennyo nti gwe mulundi Abba Marcus gwasose okuvayo ku social media okwogera wabula ate nayogera sense. My brother Abba Marcus yampaana. Nangamba Junior weebale nnyo. So Abba Marcus nabagamba mujja muwulira. Abatategeera luzungu ebintu bya Abba Marcus mubiveemu bijja kubasumbuwa. Nakibagamba nti bumula Abba Marcus si byalimu point ku point. Omwana yawa abantu tuluusi point ku point. Abba Marcus kyesinza omwagalako gwe mulundi ogusoose ku social media. Ye Tamale Mirundi Junior alaga asiimye Abba kyakola okubeera ng'ate ajja n'ayuzaayuza buli agezaako okubanga amufuŋŋana. Naye nga mukwano kansubire nti no teweerabidde ku subscribinga o likinge o sharinge ate era tappinga notification bell obeere ng'ate ofuna notifications buli wenteekayo video empya ku channel eno. Thank you so much for watching. Bye bye.